era muwaitawo ennaku 2 mba ntambula mu nsi y'omwoyo eggulu ne likankana eggulu ne likankana nga livaamu baladduladdula pwapwa emiti ng'empewo egifuuwa kumbe kyesaamanya ti nali ŋŋenze mu Geyeena. Geyeena basaba bulungi nnyo mu Geyeena basaba era ebyo byowulira mu makanisa sitaani yabireeta gye babikoppa. Badde manyi mu Geyeena biwoobe byereere. Kankubuulireko omuliro mutono. Nze nja siiga ekifaananyi. Omanyi ekyaki esinga okuba kawuula? Annange eri wali naye talinayo kigambo kirala omwami oyo. Simanyira kabyamuggwako kati kye yasigaza. Ate nali ne nani Sonko. Sonko nangamba kawuula taliyo. Mutini muzimu gwe. Kituufu kawuula taliyo, bamuyita kaseegu. Kati kawuula mbu kati oba oyokya bikimu abookya. Tookya kawuula. Kawuula taliyo. Omwoyo gwe bayita kawuula teguliyo, guba mwoyo gwa kaseegu. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 519 715 oba 0787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga 07 367 362 oba 0772 999 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Nefuna ekirowoozo neŋŋamba bw'aba amulabye ye tannabagenda luddawa mu ggulu gwe wagenda nze nagenda kitegeeza ye ali wansi kwani kuggwe kunze. Naŋŋamba Yesu azze n'akwata emyoyo gyonna egibadde wano egy'ekizikiza n'agikumako omuliro nga mukambwe. Ne mugamba naŋŋamba muga okay. Kati naŋŋamba nalabye ekiwanuka nalabye omusa kati nanika okuba nga abiraba. Kati ng'ekintu kye njogera wano kyalaba. Kati nakitegeera nnyo oluvannyuma nti ate amaanyi gali mu nze.
kitegedde nga kyemugamba kyakola ki kyalaba kyemugamba kyakola ki kyalaba kanentegeera nti naye sitaani yakola olulandira nze naye nemugatta netugatta nga ye yalina okuba omukyalo omulala gwe batandaga ow'omwoyo jjukira waliwo eyankubira essimu ow'essimu ye yajja ow'essimu ye nali mutegedde kati ng'oli sikola ki tonnaba sinnaba wali omumanyi feesi mwoyo oli nali mumanyi feesi mwoyo noono nali mumanyi feesi mu mwoyo naye nga simulabangako kati connection eno weeva tuliko okukwatagana kumbe yooyo gwe nkwatagana naye kati nga ndaba buli kyemugamba kiyitamu buli kyemugamba kikola ki kiyitamu neŋŋamba yalika kati nkuze mwoyo kati bana bakuŋŋamba nti yeye kino jasinkagadde kakwesizaawo okategeera natuuka ekiseera neŋŋamba kati kanzireyo mu kusaba kuba kati Yesu kamaze okulabikira oli nange namulaba nange bagamba nsabe ennyo kanziremu nengenda mu kusaba nengenda ne mu kusiiba mu kusaba otegeeza kusamira kusamira kirala n'okusaba kirala tugende mu maaso kati natandika okubanga ntandika okukola changes mu myoyo kati nga giyitidde obungi siina bwe nyinza gikola ki gyawula natandika okuba nga ngipatitioninga kati nga nzirira ne ŋŋamba amayembe mujja kutuula wano okuva wano paka wano kisoboka kyenjogera kyenakolanga ne ŋŋamba kati emisambo egy'abacwezi mujja kutuula ku mukono guno mutuula okuva wano mukoma wano mu nnyingo buli wenjogera n'omuntu yenna nga mwe mumutawanya nga mumpa sigino kati nga bwe mba njogera ne Sami nga alina ekimusumbu wano nga wenyeenya nga mmanya nti ono aliko omwoyo gwa Nakayima kati nga omubiri gwange gwonna nga nagusalamu partition kati nga luli nali sijja byawula ng'emisambo natukise kati nenjawulako gino emisambo gyendabako eminenenene nengipartitioninga nimba nga gituula ku nze kati ku mubiri kuli buli musambwa nenguwa gukola ki wegutuula kati nga bwe mba njogera n'omuntu ngenda okulya wano nga gino nga gikutte wano nga mpulira wenyeenya wano wenyeenya kyebayita ekisulo nga wenyeenya nga wenyemanya nti kati gano mayembe gakola ki gamutawaanya kati nga kinyanguyira okukola ki okutegeera kati nemba nga sikyetaaga bino bintu bye nali nakola kati ebintu bino bye nali nakola byonna ebisinga nali mbimaze nga nyina okubiwummuza kati ensonga lwaki bayitayo katereke ewaba mweyana terekero katereke kati nalina obikuŋŋaanya bino byonna ebisinga ebimu byekyakozesa biwummuze naye nga nyina byenkoze eki olese naye kati nyina byesitakyetaaga nga nyina obiwummuza ntwala nembikola ki nembiwummuza kati ate nkomawo mu bbata endala njagala kulaba Katonda musinkagane njogere naye naye ngaekizibu kyennina amaloboozi gempulira mu mutwe gakyalimu naye nga nsobola ogakola ki ogaawula akaseera katuuka nzirayo ku nnyanja banzigulira bwe banzigulira nziramu nzika era balongo nga bwe bankulembera lwaki njogerako kino ekintu kyenjogerako abantu abasinga bakiwakanya nti mu lubaale temuli mu kukolagana na sitaani nange bwe ntyo bwe nali nkikola ki naye kikyamu Kulisito tetumunoonyeza wansi wa nnyanja era taliiyo talinayo kyabugagga kyeyategekayo ebyobugagga ebyaffe biri mu ggulu Matayo 6:33 timusooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebisigadde bijja bakola ki bijja bongerwako kati banzigulira poto njala kwebuuza bibuuzo banzigulira poto nyingira era nga weri gye nagenda wali entebe ez'amayinja wansi naye nga baana abalongo be bakola ki be bankulembedde kati bo bano abasamize ku grade bagenda basamira bagenda mu nnyanja naye nga tebakoze eki kati kwolonze ngendayo nga nkimanyi nti ngenda muki mu nnyanja naye omulundi ogwasooka nagendayo nga simanyi nti ngenda muki kati nzirayo gwokubiri jukira nagendayo ogwasooka ne bigaana ogwasooka nayingira ogwokubiri ne bikola ki nzirayo gwokusatu
naaba eddagala nkuma ebyoto byonna ebyaliwo njagala okuddamu okubondinga nnyingire ndabe ki ekikola ki banzigulira bambuulira baŋŋamba nti kati obuyinza Mukasa abukuwadde Mukasa w'ennyanja era osobola okukola buli kyonna ky'oyagala ku nnyanja olina obuyinza kati ku mazzi okakasiddwa okuba nga tukuwa obuyinza ku mazzi buli yenna gw'onaagamba ekigambo nga kivudde ku lulimi lwo n'akikola ajja kuba bulungi tebaŋŋamba bingi ne banta ne nvaayo naye naddamu nenziramu nkwata ekyennyanja mu nnyanja nga kiramu omulundi ogwokubiri nziramu okukwata ekyennyanja mu nnyanja nga kiramu bwe kitikuba nali sibirya era nali sirya kyennyanja nekita nekiddayo mu mazzi naye ne neebuuzagana amagezi gennyina okukwata ekyennyanja ekyo ne neebuuzaako ku bavubi abaaliwo ne mbabuuza naye omuntu asobola okukwata ekyennyanja mu nnyanja nti tekisoboka ne mugamba ti kino nga kiramu nga nkikutte mu nnyanja naŋŋamba gw'osamirira mulamu kati nga nabino bye baŋŋamba byogera kumpa maanyi kati bampaana kati bakoma okumpaana niraba nga nze ndi w'amaanyi ndi waki ndi wa kitalo kakati nsinkagana nziramu okusinkagana omusajja Yesu olwo nvuddeyo eri ndi mu nsi y'abalamu musinkagana aŋŋamba nyiikirira nnyo okukola emikolo gy'abajjajjaabo gyonna oli gwe nasooka okusangayo eri addamu aŋŋamba nyiikirira nnyo okukola emikolo gy'abajjajjaabo gyonna akaseera koolina kakibwa kekalwa keeko kati era muwayitawo ennaku 2 mba ntambula mu nsi y'omwoyo eggulu ne likankana eggulu ne likankana nga livaamu baladduladdu gasibwa pwapwa emiti ng'empewo egifuuwa nga kyenva mpulira eddoboozi nga liva mu kire nga lyogera nange ne limpita erinnya lyange ne liŋŋamba bikula Bayibuli bwe nabikula mu Jeremaya gwe Juliyo nze Juliyo nabikula Jeremaya nga kyendaba Jeremaya ekisooka olunya olw'omwenda paka ku lw'ekkumi wagamba watya nkikuwa okisomera abantu banvuma obutamanya Luganda nkikuwa okisomera abantu manyi Roland ebyo byanyumirwa kubanga ebiseera ebisinga Katonda agenda okuleeta abantu aba alina ensonga lwaki bakiyita ki Jeremaya ekisooka essula meka essula 9:10 9:10 awo Mukama Katonda n'agolola omukono gwe n'akwata ku mimwa gyange n'aŋŋamba nti wuliriza nkuwa ebigambo by'onooyogeranga olw'ekkumi leero nkutaddewo okuba n'obuyinza ku mawanga era ne ku bwakabaka okusimbula n'okumenya okuzikiriza n'okuwamba okuzimba n'okusimba n'owokomaawo kakati erinnya Jeremaya we liva awo ofunira Jeremaya kati ndifuna nkyaliyo sinnalokoka njagala ompulire bulungi sinnakola ki tonnalokoka kati eddoboozi lyagala nange mu kire mu kaseera ako kati kyawandikibwa kino saakisomerawo nakisoma bukoze eki bukedde naye yambuuza kiki kyoyagala nkukolere ne mugamba ebyange byonna Mukama wange bigaanye nsaba kisa of course ng'emmeeme yange ekakasa nti yogera ne Katonda mwennyini eyatonda eggulu n'ensi awo gwe mulundi ogwasooka okuwulira ku ddoboozi lya Katonda ettuufu
kuba nawulira nga bw'ayogerayogerera wano nga sikyawulirira wano ate oli omwami nga taliiwo oli yali waddi nga taliiwo kati nga mpulira bw'ayogera nange ng'eddoboozi lijja wano mu kifuba kyange mu mutima gwange nga mwayogerera naŋŋamba kikyoyoga ne mugaba mukama wange ebyange byonna bigaanye naye nkusaba mpa ekisa naye ng'empewo ekunta bwe nayogera ebyo empewo yali ekunta nekkakkana mu mbeera yonna emiti ne giddamu ne giyimira bulungi gidda mu nnomo yaagyo eggulu ne likuba emirundi egi esatu laddo ne zikuba kwa kwa eddoboozi ne livaawo kati era saabitegeera nkifunye kati n'ekyo kyo kyasigala mu mutwe ne mutima gwange nga saagala kyerabira era nenfuna wendikodinga ebigambo ebyo nembitereka gwe mundi gwange kusooka okuwulira ku ddoboozi eryo ng'eddoboozi ndiwulira lyayagala okufaanagana era nga livinga erifaanagana n'omusajja yaŋŋambanga ti kaseera kakoze eki kaweddeyo onaatera okukola ki okutuuka saba nnyo mukama takuli wala ne bwe nawulira eddoboozi eryo nawulira nga munda munze waliwo ekyenjawulo ekikola ki ekindimu nga mpulira waliwo ekyenjawulo ekino kati ate wayitawo ennaku bbiri nga mpulira nsaba kitaffaali mpulira empoomera buli lwengisaba mpulira nga alina ebyokulya mukama nti mbandi mukulya ebyoyagala akaseera kaatuuka ate nenga kanzireko mu bibbo nkole ki nkebere ndabe kubanga mutuufu ekiriwo kyekyo kati omusajja oli kyesaamanya eyajjanga yali ayagala nsalewo na mutima gwange nga Baluumi 10 olw'omwenda n'olw'ekkumi bwe lugamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe era n'asalawo n'akamwa ke nti ndokose kiyali agezaako kola ki okuŋŋamba naye ekyasinga okunnuma lwaki teyaŋŋamba yali amanyi lwaki yandekangayo nze n'embeera eyo nembonaabona nga takola ki kati ebyo ntoluka byebuuza nga ate maze kulokoka kati ebyo mbyebuuza nga maze kola ki kulokoka kati ntandika okuba nga nsaba noonya nnyo Katonda ngenze nnyo makanisa naye okusamira kati kutono kusamira kutono era kati ekiseera kyatuuka ne baŋŋamba kaakati tukutongozza oweereddwa amaanyi gonna tokyetaganya okuddamu kukola mikolo gyo gikoze ki giweddeyo gwe baali bakulabye otandise ottenguwa ojja ttenguwa kati olwo va mu kisenge nsibira mu ddiiro kati nga mu mutima gwange sikyayagala kuddamu kuma byoto na kusamira olabira ddala bibi teri omusamize empale ye amavivi gafukamira ne wabatambula mu kkubo mumulaba nti oyo abadde agafukamira ebinuubulo n'okuluusanyiwa kw'amavivi ag'empale gaba galabika nga nserika kati nga nsooka ndokokamu kaawo njatula obulokozi ndokokamu ani akwatuza olwo nalina mukwano gwange gwe sijja kwogera mannya kuba akyaliyo akyasobola olokoka nga ndokokamu nga nsaba Katonda ennyimba za Katonda nga nziyimba naye nga n'amaloboozi gali nga kola ki nkyagafuna era nga wulira takati era nga abalongo mbalaba naye nga n'ebibbo sibisudde nga nkimanyi byonna bye biki byebimu saabisuula Katonda y'omu saabisuula yatonda eggulu n'ensi naye Katonda yatonda eggulu n'ensi abeera mu bibbo anti awo gwe wali omanyi y'omu nali manyi y'omu mu kaseera ako kati ntandika okuba nga neekengeramuko kati nga mpulira abantu bye basaba mu nnimi nange nga njagala ozikola ki oziyiga kakati nga mpulira basaba naye nga neegomba nnyo okuwulira ebigambo bakola ki byeboogera nga sibitegeera kati nasabiranga mu bibbo by'abalongo kati olumu nga abalongo bano nyina okubakiikirayo ennaku nga 9 buli mwezi nabakiikirangayo ennaku 9 kiika kyekye kwe kwebakako wansi
ntekawo akakeeka kange ne ntekawo ekibbo kyange ne neebaka. Kati bwe neebaka bantwala mu nsi gye nali sitegedde ng'abantu basaba nga bwe babuukabuuka bwe basaba bwe beetooloola bwe basaba mu nnimi zesikola ki z'otamanyi ze sitategeera ng'abantu basaba ne bavaamu entuuyo nga tebazikiza nga nze nsabasabako ne mpulira nga nkooye nga bo bakyakola ki bakyasaba nenga ne bano nga bali mu mwoyo nnyo nga basaba nnyo kumbe kyesaamanya ati nali ngenze mu geyeena. Geyeena basaba bulungi nnyo mu geyeena basaba era ebyo byowulira mu makanisa sitaani yabireeta gye babikoppa. Badde manyi mu geyeena biwoobe byereere. Kankubuulireko omuliro mutono. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mutono tegunaba kuba mungi naye ng'ebibonyobonyo gyebiri ku tayimu eno. Naye nga basaba so eminaali egenda kutabuka wali kati laba abantu basaba. Kati kino ndowooza Mukama yayagala kindaga nti abantu b'olimu si be baki naye nga nze sikikola ki saakitegeera naye nga ndaba abantu basaba ne ngamba bano baba basaba ate neriginaali badde bakola ki badde basaba ni mu kifo kituufu. Saabitegeera naba nga bangasse nga mu butuufu bali abasajja baasabanga nzi basajja be nalaba baasaba nange nagezaako nsabe nabo nga bwe nsaba nensaba nempulira nga ntuuyanye era nempulira nga ntuufu nyingidde diipu mu kusaba naye nga ndaba sina we mbatuuka nga bali basaba. Olwo basaba mu linnya lyani? Balina bye baali boogera bitategeerekeka ng'ate buli muntu awulira kiki. Sigamba nti lulimi lwe lumu ng'ono asaba kiki n'ono asaba kiki. Naye bano kati kyaki nesooka ne ngyesonyiwa ne ngamba kankole ki kansooke ngendeko mu ndala. Kati ngendako mu kyaki endala emu abantu bagimanyi nnyo era bagoba nnyo emizimu. Kati ekyo olina okumanya kyekyo. Yeyo kyannyo emizimu mu kifo erimu yokka terimu yokka naye kyaki anti kyembuuza omuntu ono alaba ategeere kyaki ki eri sayidi ki toŋŋamba mannya eri sayidi ki nze nja siiga ekifaananyi. Omanyi kyaki esinga okuba kawuula? Annange eri wali naye talinayo kigambo kirala omwami oyo. Simanyira kabyamuggwako kati ekyo kyeyasigaza. Ate nali
ne nani Sonko. Sonko nangamba Kawuula taliyo. Mutuli muzimu gwe. Kituufu Kawuula taliyo, bamuyita Kaseegu. Kati Kawuula mbu mubamu kati oba oyo kyabikimu aboocha. Tocha Kawuula. Kawuula taliyo. Omwoyo gwe bayita Kawuula teguliyo, guba mwoyo gwa Kaseegu. Gwe guli omwoyo gwe twayogerako gw'abalongo. Amanyi nakolerako ku mwami oyo. Naye ngenda kwogera nga tumaliriza. Omwami oyo manye ekintu kimu. Muntu nnyo wa wano. Ekibadde ate sikimanyi. Muntu nnyo wa wano. Era buli kyabuulira kyonna nze njala mugende oba abamutegedde oba abamutegedde bamanyi. Enjiri yonna ne waba abuulidde ku njiri ki eyina okumaliriza ng'ekoma ku mobile money n'okuweereza, kusiga, kuwagira buweereza, buli njiri ye. Tugere mu maaso. Kakati ani akutwalayo? Mpulira munda munze nga waliwo ansindikiriza ogenda muki mu kyaki eyo kuba ndaba wali eri kalate kyaki zonna no paka eri. Kakati si eyo kaje nagendamu. Olonoonya ki? Mazima engeri gye nazudde Katonda nina okugenda mu kyaki nkakase Katonda mbere nga muwe ekitiibwa. Okitegedde? Kati simanyi nti nyira nkyali mu ddiro sinakola ki? Tonnavaayo. Ekyali kinsibye kyokka kiri ekintu eki kimu. Baluumi 10 okuva ku 9 paka ku lw'10 nga kyokka kyentekeddwa okwogera. Lumpe ndusome lumpe Oluganda njagezaako. Bananga abandiko banjerego olw'Oluganda kasana mwe mulina Bible musome ebyammwe mubitegeere oba temubitegeera byange. Okitegedde tuli muki Baluumi. Abaluumi kye ki mu Luzungu Roland? Abaluumi ye Romans agena tugatisa ye Romans. Romans chapter 10 verse 9. Abaluumi 10 kuva ku 9 paka ku 10. Bw'oyatula n'akamwako nti Yesu ye Mukama n'okkiriza n'omutima gwo nga Katonda yamuzuukiza mu bafu olokoka. Kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe n'aweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke n'alokoka. Wali wonna watonnayatula? Ate nayatudde. Ewamma mu mbozi esuuliramu kwati. Sinayatula bulokozi. Kati gwani akakasa nti olokose? Kinnatuukawo. Ngamba wano oŋŋambidde mu ddiro mwoli mu kutawanganira mbonoonya kyaki. Nalabye Katonda ani mugumu. Kubanga ziri ze nnyumba ze nyina okgendayo. Gwe n'olokoka? Ze ne ndokoka. Nga toyatudde? Nga saatudde. Nga bwe yagendanga ku nnyumba z'abali ate wabadde wuwe. Lwaki ennyumba ze tokkirizibwa kgenda? Nkutegedde Jeremiah Temboozi. Kakati kama tuwe ekisa manzeyo waka mpumuddemu kyenva kati olwo nsaba nnyo kitaffe ali mu ggulu yanfuukira oluyimba kubanga kyekintu kye nali singa okutegeera ennyo mu Bayibuli. Kati mba ni munsi y'omyoyo ngenda okulengera nga bataddewo akatuuti tobabuulirira enjiri. Olwo lwe ngenda mu kkanisa eyo nga bataddewo akatuuti webabuulirira enjiri. Kati webabuulirira enjiri ng'abasumba bonna nga n'oyo gye nabadde kwali nga n'abalaba ne gurupu akabinja ke konna kagurupu ke konna nga mwekali n'abalala bonna abakola ebyamagero nga bakola ki gye bali. Kati nga bataddewo Bayibuli ku kituuti bajanjuluzza bwe bati. Kati ng'eddoboozi ligamba ani ayinza okuyimirira okubuulira abantu bano?
kati nga nange ndaba ndi awo ntudde ninde ndaba akola ki ajja ku kituuti eddoboozi ne liŋŋamba yimirira mu maaso g'abantu bange obategeeze ngo Jeremaya ate kati erinnya ly'oyogedde lyennyini lye lyayogerwa erya Jeremaya si Julio Julius kati takyakola Jeremaya bamugamba ayimirire mu maaso g'abantu abo bakole ki ababuulire gye wabadde ku Sande gye nabadde ku Sande kati wavayo musumba omu musumba oyo nnyo akoze nnyo TikTok ng'avaayo aliwa yaliwo iwa bya bufuzi kakati nga avaayo kano mukatambuze kati nga avaayo mu kwolesebwa kwange nga ayagala okuwakanya ekisaliddwawo naye ye muwakanyi ne mugamba gwe ssebo olina amajini ge wateeka mu mbizzi ge gasibidde abantu mu kifo kyo naye gonna ngenda gakutwalako ngenda gakuggyako kyennamugamba n'afubutuka n'ava mu meeting gye twali tutuddemu abasigale ne basigala nga batudde wansi yeka ye yadduka n'ava mu meeting Mukama n'agamba mu ddoboozi linasooka owulira liri eryali mu kire ne ligamba abantu bange babuze olw'okubula okumanya n'okukola n'okutegeera naŋŋamba abo abantu tebalina kye bayinza kukuyigiriza yaŋŋamba abo abantu tebalina kye basobola kukusomesa okuggyako gwe okubasomesa kuba tebalina kye bamanyiiko bino ebigambo byava mu kamwa ka Katonda yaŋŋamba ebigambo ebyo gye mbigamba ensi Katonda yagamba abo bonna boolaba tekuli asobola kukusomesa wabula gwe olina okugenda obakole ki obasomese kubanga tebalina kye bamanyiiko kati Kawuula atudde waali awo naye ng'oli omuyaye yadduse ataasa amajini ge agali muki mu mbizzi olwo mu meeting mulimu baani abalala bayitirivu kyenkutegeeza Kampala yonna kubanga ndowooza Kampala be nali nkola ki be nali mmanyiiko ate musajja wa Katonda yalimu aluwa ku laawundi ky'olina okumanya era kyenjogerako buli musumba yalimu mu meeting gye nalimu buli musumba yalimu abanene be tuyita abanene mu Kampala jjukira sinnalokoka kati ndowoozanga Mukama andaba ne mukubuyana noonya wenkola ki wengwa wensabira naye ng'alaba buli wengwa wonna waki wafu kyava ŋŋamba abo bonna tekuliiko asobola kukusomesa wabula gw'olina okukola ki obbakwatamu obbasomesa kubanga tebalina kye bamanyiiko olukiiko ne lwabulukuka nga batudde tebalina kye baddamu tewali ng'ayinza kunyega kigambo na kimu nga bonna bakakkanye bati naye Kabulaza yayitamu ng'ayiseemu oyo tasobola birinda Kabulaza sitebbooni kakati era mu nsi y'omwoyo oyo omusajja Mukama ampasaasire busaasizi namulabanga mu nsi y'omwoyo ng'abuyaana ng'okyaliyo ng'abuyaana n'ebizibu bigenda omutuukako ebingi nali nabiraba dda kubanga yajjanga nga gyendi ng'asaba obuyambi nga li meeting emaze okwabulukuka kati ate nga nange gwasaba nga tusingana mu speech world simusingaga nanko simukola simumanyi tomumanyi kakati nembeera nga namugamba nti olukungana bwe lwatuula wavaawo wagana okuwulira amazima kati ate olwo nga Mukama kyanneetaaza nsalewo byonna obiwulire tonnasalawo sinnasalawo
okukkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wange sinnakikkiriza naye nga nkimanyi okwatula obulokozi tikirina makulu nnyo kasi ogamba nti ndi mulokole kimala ti Yesu Kristo omwagala nti ye mwagala namulaba kimala kati awo mu kaseera ako njagala okwatula obulokozi mpulira nkola ki njagala naye nga ndowoozaamu ne ŋŋamba ne bwe njatula ngenda sigala n'ebiki n'ebintu byo kubanga byonna Katonda yatya y'omu so kyekimu si kyekimu ssebo anti kuggwe ebiseera ebyo kyali kyekimu nze ndi ku nsitooleyo mwe tuzannyira kati ne tugesa ne ŋŋana ya njatula obulokozi omutima ogumu nga gukkiriza ogumu nga gugaana olagugamba ofaaki nga mpulira njala kwatula naye nga mpulira abalokole saagala kubasemberera nga ndaba ensaba yaabwe yeri gye nalaba eri ey'okusaba kumpi essaawa bali abasajja baali basaba nti tunafuna Uganda abantu basaba bwe bati baali basaba nga n'entuyo zituluka ne zitonya ne zikalaniramu ne zitulukuka nga basabira ddala ne ŋŋamba sijja kulokoka kwatula bulokozi kasita Katonda mukoze ki mutegedde era mumanyi nze nga ngenda mu maaso n'okuweereza enjiri yange nga ntandika okuba nga njagala okuwuliriza ku njiri ez'amalediyo ag'enjawulo naye ng'era bwe mpuliriza enjiri z'abantu be nalabamu tezituula munda mu nze naye wonna oli mu ddiiro nga mutuufu mpulira njagala mpulirize ku njiri naye nga buli kye mpuliriza tekituula ate be basinga be bajjudde ku mikutu ku miki nayina ne rediyo nga ntega rediyo zaabwe ne mpuliriza sitole zaabwe n'obujulizi bwonna naye ngenda mpulira tebikola ki tebigatta kati nga ate oli bw'abaawo obujulizi nze mbanga abulimu obanga abulaba abanga ali ku ye aba ali ku rediyo ng'ayogera naye nga nze ninga alaba byonna byakola ki byayogera kati nemanya nti ono alimba ono talimba ono ali wano ono tali wano kati sabamu obujulizi bwe balimba abasinga bonna balimba kale Jeremaya mukama Jeremaya badde nsaba tukome wano lunaku olwaleero awo ng'abasumba obiwuliriza naye n'obira naalimba ontalimba olukuŋŋaana balutuddemu kabulaza adduse ono omulala ye atuddemu n'abalala bangi kati bitandise okubuzaabuza agala kwatula bulokozi naye ate ogamba so nkyali awo ebigambo ebisembayo tusiibule ebigambo ebisemba byensobola okubawa Baluumi 10 olw'omwenda n'olw'ekkumi lugamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe era n'atula n'akamwa ke n'alokoka kasita okkiriza nti Yesu Kristo yafa n'azuukira olokoka obulamu bwo ne bukyuka nja kusaba baganda bange abasamize abaali mu nsi gye nalimu ensi ey'e Misiri Yesu Kristo yatuweereza omubaka yatuweereza Mwoyo Mutukuvu ajja atuvubeeyo nga Musa Mukama Katonda bwe yamusindika mu nsi ya Falaawo mu nsi y'e Misiri okunona abantu be nja kuwasaba baganda bange abakyali mu busamize bambi mbegayirira muveeyo teri bulamu Katonda gwe tulina bamuyita Kristo ye mulamu era agenda okubeera mulamu emirembe gyonna mu kaseera k'enkomerero ng'ensi eweddewo egyo emisambwa gy'olina tegigenda kuyamba abo abalongo b'olina tebagenda kuyamba bajjajjaabo b'osinza tebagenda kuyamba so nja kubasaba mwenna bambi oba olinayo baganda bo basengaawo obaani oba olina omuntu yenna eyakunyiiza nsaba omusonyiwe kubanga bayibuli etugamba nti bw'otasonyiwa naawe tosonyiyibwa nja kubasaba musonyiwe baganda bammwe bannyinammwe n'abo bennyini abakuloga ne bakutambulira ku musawo ne bakutambulira ku balogo munnange si be bakuloga sitaani ayagala bakole ebintu ebyo asobole okunafuya emmeeme yagitwale tonyiigira abo abakoze ekyo neesaba Kristo ajja kukyusa obulamu bwo aleete obulamu obulungi obw'emirembe munnamu gwe ng'oyagala okumanya ebiriko
tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Jabbasaba mukkirize Yesu Kristo kubanga ly'ekkubo lyokka. Tetulina shortcut, tulina ekkubo limu ettono effunda mwe tulina okuyita okuyingira obwakabaka bwa Katonda n'olw'ensonga y'abantu ba Katonda abalungi. Kristo Yesu abaagala nnyo era ayagala musinkagane mu kifo ekiri mu Yokaana 14:2, ekifo ekirina okubeera nga tekirimu maziga, tekirimu kukaaba, wabula nga kijjuddemu ssanyu n'emirembe egiri mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale sijja kwogera bingi nze namaliriza naye nja kumaliriza ngamba nti nja kusaba busabi basumba abamu abeeyita abasumba kuba omusumba ali omu bamuyita Kristo. So abeeyita abasumba nja kumaliriza ngamba mmwe emikono gyammwe gigaba ddi oba mmwe mwayiga kimu kuweebwa. Tutereezeemu awo bannaaye. Okuweebwa tukwagala naye waliwo otuuka ng'olina okugaba ng'ogabako ddi ti era omusumba yatuwadde. Ndowoozaawo simanyi saala kigenda nnyo naye kiswaza nnyo okubeera ng'omusumba opaakinze naye nga mu kyaki tulinamu abasulamu nga tebanadde ekyokulya tosobola bbawadde akantu. N'abasula ku mbalaza mwe bali. N'abasula ku mbalaza waliwo gwe mmanyi no ne mu kyaki yosulamu omulundi wiikeegi wiiki emu ate onafuzuula wakugenda nga weeyiya bakufulumya ne bakugoba. Kale tutereeza Samikege mannya gange, Jeremiah gwe mbadde naye, Serulima Roland ku kamera yabaddeko. Mpesala tuve wano. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi naye bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ey'olwaleero, sonyiwa ebyonoono byaffe nga naffe sonyiwa abatusobezza, totwala mu kukemebwa naye tulokole eri ekibi, kubanga obwakabaka, obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo. Ayi Mukama waffe Yesu Kristo, tukusaba otuggula amaaso ag'omwoyo, otugye mu kizikiza eky'omulabe Sitaani, otwambaze omwoyo ow'ekitangaala, otuggulire enzigi ez'okumanya ekirungi n'ekibi, ate era otwawulire ekibi tusobole okukivaamu. Mukama waffe Yesu Kristo, tukusaba buli muntu yenna agenda okuwuliriza obujulizi buno omuteekeko omwoyo gwo era omulokole munda mu ye, omuggyemu ekizikiza eky'emyoyo egy'ekizikiza egyali gyamwambala, omwambaze ekyambalo ekyo eky'eggulu, omwambaze ekyambalo eky'ekitangaala, omwambaze ekyambalo ekyo ekitasobola kuddugala. Mukama waffe Yesu Kristo, tukusaba otuwe ekyambalo kyoyogerwako mu kubikulirwa 3:18. Tukusaba otuwe ekyambalo ekyo ekyayita mu muliro, tukusaba otwambaze ekisa kye eky'obulamu, tukulembere kubanga amakubo getambuliramu mabi. Abalabe omubi ow'ekizikiza eyasuulibwa ku nsi kuno azze okuzikiriza ensi n'okumalawo abantu bo, naye tukusaba onunula emyoyo egyo gyonna egiri mu bannabbi ab'obulimba abatannaba kulaba bambi musana. Tukusaba obakisiza ekitangaala eky'omusana kyakire mu bulamu bwabwe emirembe gino n'emirembe egirijja. Ku kaseera kali nga batuuse mu kifo kyo ekiri mu Yokaana 14:6 balabe obulungi bwo n'ekisa kyo Mukama. Toganya nsi yonna kuzikirira naye nunula abo abatali baana bakubula, nunula abaana abo abali mu kibi, abaana abali mu kulaajanira Kristo Yesu, abaana abali mu kulumya obulamu bwabwe ku lulwo Mukama wange, bajjukire bakwatibwe ekisa kubanga nabo baana bo. Bayibuli egamba nti n'endiga ezitali za mu kisibo kino ozeetaaga zijje mu kisibo kino. Tukusaba Mukama waffe Yesu Kristo
ngaffe wasobola otuvubayo eyo gye twali tubulidde n'abaana abalala abali mu makanisa ag'obulimba tukusaba obavubeyo mu kigambo kyo kubanga gwe mulokozi gwalokola buli kimu kyonna ekiba kyabula. Tukubira omulanga Mukama waffe Yesu Kristo jangu tukwate ku mikono otujje mu magombe otwandiike mu kitabo eky'obulamu. Tukkiriza Yesu omwana wa Katonda omulamu gwe yaliwo ku ntandikwa n'emirembe gyonna emirembe n'emirembe. Amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.